Essiga Eddamuzi libakanye ne kaweefube w'okulwanyisa okwetuuma kw'emisango akulira kkooti ey'ebyobusuubuzi Anna Mugenyi ategeeza nti emisango 173 gye gikyakandaaliridde mu kkooti eno, ekintu ky'agamba nti kikosa ebyenfuna by'eggwanga olw'ensimbi enkumu ezibeera zitudde olw'ensonga eno. The value of the 1,730 cases that are pending is about 982 billion shillings. That's the estimated value locked in banking and credit cases. Bino Mugenyi abyogeredde mu nsisinkano eyeetabiddwamu abakulira bbanka ezenjawulo wano mu ggwanga, okubadde ne ssenkulu wa bbanka enkulu Ego kuno ng'ogasseeko ne bannamateeka okutema empenda ku ngeri ey'okugonjolamu ekizibu kino. Anna Mugenyi bw'atalaze nga bwe bataddewo ennaku 6 mwe bagenda okuyita okutabaganya abantu abalina emisango mu kkooti ey'ebyobusuubuzi era ng'ensimbi eziri eyo mu buwumbi 2 ze basuubira okununula okuva mu kkooti gye zitubidde olw'emisango egikandaaliridde. The whole of this week and next week we shall be making phone calls to the litigants to ensure that they go to their hearing notices and that they will attend the mediation. So we are hoping that by the end of our mediation fortnight, 200 billion will be unlocked. Saabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Nzeyija mu kwogerako gye bali alaze obwetaavu obw'okwettanira enkola y'okutabaganya ababeera basoowaganye oba kiyite mediation okusobola okununula ensimbi ezibeera ziremedde mu kkooti ey'ebyobusuubuzi. The interest rates you pay in the bank can go up or low depending on the performance of loans, because when you have non-performing loans, the bank will try to because banks are for profit, so they will try to cover that by at least increasing interest rates for those who pay well, because the non-performing loans because you must make provisions for bad debts. Akulira ekitongole ki Judicial Training Institute omulamuzi Andrew Kauka awamu ne ssentebe w'akakiiko akafuzi omulamuzi Michael Kibita banyonyodde ensonga lwaki basazeewo okutegeka ensisinkano eno ssaako n'engeri gy'egenda okuyambamu. We want this intensive period to yield concrete results in the form of increased mediated settlements, especially the banking, loan and credit cluster cases that form a significant portion of the commercial courts. Yakulira banka enkulu Ego annyonnyodde ng'emisango gy'ebyobusuubuzi bwe giri emingi ennyo mu kkooti, ekintu ky'agamba nti kikosa ebyenfuna by'eggwanga nga wanaasabye abalamuzi wamu n'abekikwatako abalala okulaba nga basala emisango gino mu budde. Prolonged litigation ties up capital in non-performing assets. It constrains the banking sector's capacity to support economic activity and can significantly impede efforts to deepen the financial inclusion agenda. So we see the ADR mechanism, when properly utilized, offering a faster, less costly and value-preserving pathway. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Abodo asinzidde mu nsisinkano eno n'asaba abalamuzi n'abekikwatako abalala okubuulira abantu obulungi obw'okutabagana. It's mandatory. We must explain to the parties what mediation is, the good things about mediation, why we even, because we have to handle the mindset change. Ono era asabye abatabaganya okukola ku misango gy'abantu nga bakkakkamu. Also come with some kind of flexibility, come with some kind of innovation. He talks about it, innovation, flexibility. So, and I think being humane also comes into play when you're dealing with this. Abantu ab'enjawulo abeetayo mu nsisinkano eno bawadde ebirowoozo byabwe ku nsonga eno. Those who are key players in keeping information away from the mediation are the banks, and they've done a very big job to curtail mediation. They should shift focus from legal technicalities to practical financial outcomes. Whether this fortnight idea is likely to be an annual calendar event in the judicial calendar if we find that the attempt this year is successful. How is Uganda going to make mediation a binding instrument to prevent
backlog of cases that we have in all the institutions in Uganda. Thank you. Concerning disclosure, this is something which is very important. We've already brought it to the attention of the bankers in our first meeting we held with them prior to this session. Anet Nakayibale yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.